Njogeranga Katonda ye mujulizi wano tibalimbirawo. Sinonyangako lugoye nga ndi ne Susan. Era ebimu ku biŋŋaana okumukkiriza ogendako ewaabwe mba ndowooza bw'anaagendayo kati enkya ŋŋenda kwambala ki? Kyova olabanga ennyambala yakyuka nnyo. Era nze abasajja abamu mbasanga ne musaasira ne nga ekyo ky'olimu nakirimu ng'olugoye terukwatagana olw'owansi n'olwaggulu birala engatto ndala ekitogi kitunula bulala alinga lwasise mu kamwa k'embuzi manya lyalwerondedde mu kisero. Temubeeranga bize butategekera baami bammwe. Mu musajja oyo gw'olaba mulimu omulenzi gwe baategekera okuva ng'agenda mu baby class okutuuka lwe yava mikono gya nnyina. Kyova olaba abakyala tebaagala nnyo baka abaana baabwe ng'ekibatabaagaza tomukola nga bwe yali amukola.